Emitwe gy'amawulire abadde abika President Museveni akwatiddwa wabula ng'ate ye yazaala abaana abana kw'ossa n'abalongo. Omusajja yamulekawo wekyogerera asaba buyambi wabula amawulire amalungi gali nti bwe buzibidde ng'obuyambi abufunye galindirire mu bujjuvu. Mukola ky'amanyi nnyo nnyini ddala abalungi abaagalwa okubeera ng'ate muntegera amatu entakera mwebale nnyo mwebalire ddala gwe wenna yasubscribinga ku channel eno just not I don't take it for granted webale nnyo webalire ddala ate gwe yateekako akadde mu butuufu gw'osinga mu kintu kino wabula ate naawe atannaba it's not too late munange osobola okubeera ng'ate osubscribinga n'oteekako n'akadde ne weegatta mu family eno so okubeera ng'ate munange tutambula ojjukira nti wano ofunirawo amawulire agakwata ku ba celebrities bo abayimbi aba politicians n'abalala ate munange abagwa mu kkowe eryo amanyi Omumbejja Aisha Nassolo yenze omuweereza era nga butereevu watali kumala budde kantandikirewo n'amawulire ate agandese olunaku olwaleero antandise n'eggulire ly'omukulu ono abadde amaze ebbanga nga mu butuufu abika President Museveni ono ng'agamba yafe embwa eyo tugiwonye awumule mirembe yadde nga kirungi kwegamba yawandiika ebintu bingi nnyo kale nno n'abasinga obungi eyo information ezenge etambula mwena muzenga mubiwulira nga bamubika afudde biki kwegamba naawo emabegako minisita w'ebyamawulire Dr. Chris Balyomunsi naye yavaayoko n'alabula bannaye buli muntu yenna abika President Museveni wandikikomeza kubanga kookwatibwa kanaakujjuutuka kale munnange nno tubadde tukyali awo ng'omukulu ono ayitibwa Ssekyondwa Patrick ate munnange atemera mu myaka 25 wabula nga abasinga obungi bo bamuyitira Jamiru wabula nga ava Luweere eyo munnange oyo ng'akwatibwa mbu ye yabika President Museveni era bw'atyo tetumanyi wa gye binaggweera wabula ng'empingu ezo z'omulaba nazo ku mikono mwenna nsuubira akabonerako mukamanyi bulungi nti butereevu bayinza omutwala mu mbuzi ekogga katumusamire byonna ebinaddirira asobole okubeera ng'ate munnange abiyitamu n'avaayo ng'ali bulungi wabula kakati nno munnange gwe wenna abadde akyali eyo ng'obika Museveni yafudde munnaye ndowooza ono akitinze nga example tugumiikirize baganda bange naye nga munnaye ebyo ate ebigenda mu maaso eri omukulu oyo nga tuvudde awo ate ye omukyala bambi eyazaala abaana be bana nga bano nno kuliko n'abalongo babiri balambirira bambi omusajja yamuddukako era bambi mukazi watono abadde asaba buyambi yeetaaga bazira kisa bonna abali eyo basobole okubeera ng'ate bambi bamusaasira talina waasula ava wanadda wali ayina abaana oh my god ebigenda mu maaso mu nsi buli omu waali abanaye twesabire otherwise ebintu byo byayonoonese ebintu byo bitabuse wabula ekisinga okubeera ng'ate kisanyusa bugenzo ziba nga bambi afunye bazira kisata abamukutteko ne bamufunira ku nnyumba awo atisitiko bamuwadde entandikwa era n'abalala banaasobola ovaayo okubeera ng'ate bamuyamba bajja kufuna ate nabo webakolaki we batandikira neew'omusanga wabula nga bannange abasajja mwenna abalina omuze guno ogw'okubeera ng'obadde ne mukyalawo muzadde n'abaana bammwe wabula ne mufunamu embeera etali nnungi gwe n'osalawo okudduka bannaye basajja mmwe nammwe mweddeko obeera omusajja ekimala yimirira n'omukyalawo mu mbeera yonna kuba ekyamazima bano abaana baba baabo guba musaayi gwo ddala gwe wodduka n'okunyamuka n'ogenda abaana bo oba obaleka eddaani basajjamu bannange mweddeko okudduka ku mukyala n'ogenda n'omulekera abaana bano bonna si ye solution guno musaayi gwo ne woonaddawo okuggyako ng'olina omutima omubi era kyemanyi ojja kubeera olowoozanga ku baana bo gambe kale abaana bange ekibi kijja kubanga kikulumiriza tojja kufuna mirembe yonna gy'oliraga banaye tuyigonga okuyimirira mu mbeera ne tulwanira mu mbeera so si kudduka mbeera oba munfuna ate naffe abakyala kano ka message kagende gye tuli omukyala yenna bambi oba tonnazaala oba ozadde ng'otandise ku lugendo lw'okuzaala waliwo omuntu omu gwe nawulira ng'atuwa advice nti zaala abaana b'omanyi gwe omukyala b'osobola okulabirira
so omusajja gw'oli naye basobola okulabirira wabula gwe omukyala abaana b'osobola okulabirira bw'oba ozaala. Omuntu yali awa advice eyo ate nga yali mutuufu olw'ensonga nti kati abakyala ebigenda mu maaso mu nsi ffenna tubiraba. Omusajja kuzaalamu abaana embeera ng'embi we neetuukawo ye n'adduka n'agenda. Abakyala bangi babazaddemu abaana ne baba basuulira baana bameka. So bannaye ne mu kuzaala tuteekemu obwongo lwansonga abasajja abamu tebategeera. Kyekituufu kiri nti tebategeera. Agenda kuzaalamu abaana nga muli mu mukwano oba n'akasente bwe kali akatonotono kasente katuuke kaggweewo. Waba talina bulungi bwonga agenda kudduka mu nnyumba akuleke. Gye buva ne gye budda gwe omukyala gw'ogenda ottoba n'abaana bo up to the end. Wobanga ddala oli mukyala ategeera nga ate naawe tolinga bana babazaala ne babasuula kasasiro oba nti taata waabwe kaddusa ate naawe obaddukeko ofuluma ogende. Obanga ddala yo cold mother gw'ogenda okuyimirira the end olwanirira abaana bo naye kati weebuuze mulimu ki gw'okola ogugenda osapootinga abo abaana 10 b'oli mu kuzaala essaawa eno kyekyebuuzibwa. Mulimu ki gw'oli mu kukola essaawa eno okugenda osapootinga abo abaana b'ozaala buli kaseera buli mwaka obeera ozaala. Ekyamazima lowooza kwako akaseera nga kasente ke mulina kakendeddemu. Lowooza ku kiseera ng'oyo taata w'abaana bakubiyita essaawa eno atambudde n'akuleka mu nju. Ddala abaana abe 10 olina omulimu ogusobola okubabeezaawo. Woba okimanyi nti nno tonneetereza ng'omukyala bambi zaala abaana batono. Ate n'omusajja alina future oba omulaba. Oba omulaba okujjako munnaye mulimu abantu abamulavu beeziba amaaso naye omusajja alina future oba omulaba. Era oba osobola omanya omuntu gw'olizaalira ne gw'ogenda okuzaalira n'ogwotagenda kuzaalira. Ate ne gw'ogenda ozaalira olina okumanya ono okusinziira ku nfuna ye nina muzaalira abaana bameka. Ate ne waaba afuna nnyo ky'olina omanya zino ssente. Omuntu asobola okubeera ne ssente omwaka mulamba naye ate oguddako naye kennyini nga tategeera kiki kyamutuukako. So bannaye tuteekemu obwongo. Ssente tusobola ozikozesa mu bintu ebirala. Teziriwo okubeera nga ate zirabirira bulabirizi baaniira. Ekyo nakyo olina okitunulamu. Kuba oyinza okugamba nti ekasita bba wange alina ssente kanzaale. Ate ebirala bye munaakola okwezimba byo mugenda kwezimba ddi ng'abantu. Mugenda kwezimba bo bano be muzadde mu batukoledde enteekateeka ki? Okugamba nti kamwongereko ate oba mulina ssente. So bannaye tuzaale nga tukola enteekateeka eri abaana baffe. Omukyala tunulira musajja ki gwenzaalira obwongo bwe bukola kyenkana ki enfuna ye eyimiridde etya. Muli mu muzigo ozaala abaana 5 ozaala abaana 4 baaki. Muzigo nze ngamba wandizaaliddemu omwana omu oba 2 ne mukomaawo please. Womusukkawo awo biba bijjiridde. Ky'oba omanya gy'okoma okuzaala n'obuvunaanyizibwa gye bukoma okweyongera. Abaana gy'okoma okuzaala abaana bangi n'obuvunaanyizibwa ssente ze mwandikozeemu ebintu ebirala mugenda kuzissa ku baana. Muneezimba ddi? Munaakulaakulana ddi? Munaava ddi mu kifo ekimu? So bannaye bakazi bannange bino abyogera siri musajja nange ndi mukyala nga mmwe. Bannaye twebeereremu ate kati generation gyeraga ebintu byatabuse. Beera n'omusajja wo ng'omutegedde obwongo bwe bukola kyenkana. Ky'oba olaba omusajja wo talina future obwongo bwe bukyali mu kucakala nakyo totawana kumuzaalira. Totawana, don't bother. Because at the end of the day gwagenda okubonaabona. Okitegedde gwogenda okubonaabona nze nkubuulira. So bannaye twebeereremu baganda bange bagamba nti munnange gakuweebwa munno bwetyo n'empugula egawa mususi. Nantabuulirirwa naye bw'atyo munnange yasaabala gwa bbomba. Kale kansuubire nti byenjogedde onajjamu ebikugasa nga bulijjo ebitakugasa please suula. Lyamu ennyama amagumba kasuka. Ffenna tetuli perfect. Oyinza okwogera ekintu n'osobya ne gwe ky'owulidde nga nsobezzaamu kasuka bukasusi ate n'ekirala osobola okumpa bulamu awo mu comments n'ogamba kino kiriwo ekiti ne weekiti. Ndi mwetegefu okubeera nga ate nkuyigirako muganda wange. Otherwise kankulekereko vidiyo eno ogende maaso n'okubeera nga ate ogyekkaanya. Omukyalo ono bambi ng'afuna obuyambi mu kusooka ng'alaaja na bambi bamusanze ku kkuba watudde n'abaana be 4 mu lockdown eno.
talina waasula, abaana bato omwerabireko naawe ng'alaajana. Saakira ti naawe ateekateeka okuzaala abaana abameka mu lockdown eno naawe ojjamu ekyokuyiga. Then oluvannyuma ate olaba evidiyo bambi nga basobodde okubeera ate newe engeri gye bamuyambayambamu, naawe asobola omuyamba ng'oli eyo ate munange osobola okumunoonyaako n'ofuna ate butya osobola okubeera nga ate bambi okola ki omuyambamu. Abankumira atakumira mpeera, good night. Kambalekereko vidiyo eno musobole ate okubeera nga ate munange mujekkaanya mweraba. Enyo bawo yali ani? Ani? Musika gwa. Mwabeeranga wa? Kawala ngakubuzira. Aje tubeera natuleka mu nyumba n'agenda. Ne mugamba olagawana ngamba ngenda ngenze kukola. Satta mukumuwuliza landlord n'atukuma covid yenna. Nyumba olwabo n'agamba nze mbakoye mugende nange ngezezaako. Nekwata ebintu byange. Nambirekera landlord yabinterekera n'essaawa eno weebiri. Tewansanga wensula. Ngende ku poliisi ekawala ne bangoba nti ab'ekkooti y'amaka tebaliiwo. Ngenda wa chairman Semukaya. Naye ne bangamba nti chairman mulwadde, mukazi we nange chairman mulwadde. Katuyinanga gye tuyinza kuyambamu. Bakutambula n'enzija paka wano. Kitange yangoba. Ng'abaana bamulwalirira. Onaakoze awedde omulwadde. Abaana olwalala nangamba genda. Wagala nga oli omu. Naye noonya wenteeka abaana siraba. Enyo bawo yali bamuyitani. Mosekagwa. Gomanye waabwe. Ewaabwe simanyiyo buli gwe yandaganga buli banatukanga banga nti ayo yali mupangisa yagenda. Buli gwe yandaganga nga bangamba feyo tetumuzi feyo teyali muntu feyo tetumumanyi. Ebinsobera siraba gye nteeka baana. Kati osula wa? Buli wensanga nsulawo lumulumu. Leero we nasuza omukyala akedde kungamba yagenda muyenga kukola nfulume ngende. Nsulawo lumu. Nakuwa abaana bange babaganga ebyokulya ne batuweja emigaati. Ne batuwa emigaati egyo abaana ne balya. Batuwa ne donati. Naye wentaka sirabawo. Sirabawo nsobeddwa. Kati bono woli omanyiwo? Ono wendi. Ono wendi. Etawo bakukyena teete. Tomanyi nawo oli? Ono woli tomanyi nawo oli? Simanyiwo, naye bangambe kino kyena teete. Omukyala bangambe kati simanyi watu etawo batya. Kati oyagala tukuyambe ki? Nsaba munyambe. Funa akayumba wensobola okubeera. Tuteekewo ne kaba kadaala ka nnyaanya. Oba kibanda ky'amanda ntuulaawo ndabiriraawo abaana bange. Kubanga ono mulwadde wuuno aweddewo yenna afaanana bw'ati. Addukana. Naye pulaani y'omukwera siyitegeera. Bwe ngenda kusiteka nsi bawandiika eddagala sisobola kuligula. Kubanga sirina watuufu wentudde. Mukama wange sobeddwa. Simanyi kyakola. Oyina essimu? Essimu omusajja yagenda nayo n'aginjijjako. Sirina ssimu. Ndekuwa obuyambi eri akola ate okuwa obuyambi. Nga tekatolina ssimu. Tona muganda wo? Baganda bange bali mu kyalo. Uwa? Kamuli district Buyende. Ono Kampala woli tona muganda wa Kampala woli? Sirina, nali nzize kukola bwa usigaalo. Waze kola bwa usigaalo? Nali nzize kukola bwa usigaalo. Nafunira oyo omusajja. Nantwalanga mu bantu nanga nti ono muganda wange ono mwajinaze. Naye buli gye yantwala bwenzira bangamba baali bapangisa bagenda ffe tetubamanyi yali akulimba. Odekolera bwa usigaalo? Nali mbukolera eyo ku lubya n'envaayo. Nenzirako awo mu kiwunya n'envaamu. Kati kwe kugenda eyo Kawaala. Afunira oyo omusajja. Embeera naye nantalamba n'abaana. Kati nsobeddwa. Abaana nganda abana bonna abasoma mundi gumu? Nedda. Bano balongo. Bano balongo? Bano balongo. Bonna balenzi? Bonna balenzi. Bano bali omu omukulu yabeera wa mukwano gwange. Waliwo omukyala yanga nti kagira abeera naye muyambe ku mirimu. Bonna bataata omu? Omukulu namusaala yekka. Bano abaana ba taata omu. Eyadduse?
yadduka n'agenda. Nyere yani? Timosekagwa. Timosekagwa. Ye. Tomanyi waabwe? Simanyi yo teyandagaayo. Namubuuzanga nga ngamba mbu ye kika, nze kika ky'abo abaana. Kikwate bwe yaŋŋambanga. N'andaganga nti ono simanyi muganda wange. Naye nga bwe twagamba yasenguka dda, abadde simanyi na mu kyalo, yakulimba. Kati nsobeddwa, simanyi kyakukola. Abaana be mbateeka sirabawo. Nteeka baana. Kale kati okuyamba nga tuna simu kati omuntu abakufuna ate nga tuna simu tunakusanga okuyamba wano woli osobola kuba n'obbanga ki ono wooli wano wendi nze ntambula bwentyo simanyi oba naasula wali ku kkubo neneebaka ne bukya simanyi ntambula bwentyo wefuna wentuula kuba nali nendaga muntu yange ne bajenzibako nawe nali neebase mu ttenti nga wafuddewo omuntu ne banzibako akasawo bajensigaza bugwera akasawo bakanzibako wali wafudde omusajja ne bagamba nti neebakekaawo nga wali bataseewo ttenti nagenda okudda engulu ensawo bagitutte kozi bagambye nti wano woli tomanyiiwo simanyiiwo otomanyiwo oli okay kale simanyiiwo kale amanya go gwani nze Kampi Susan ng'obeera ludda wa nali mbeera Kawaala ewammwe ngamba ewammwe wa iwaffe Busoga district Kamuli yali Kamuli kati baajawulamu Buyende kale genda wali webaza abakuyambye gira neyanzege abanyambye era abantegedde mu kaseera kano akazibu kendimu Mukama kitange bakolere bye beetaaga byonna mu bulamu bwabwe kubanga banjijaawaza badde suubira nga olunaku lwayo nange naasulako ng'omuntu Mukama byampadde kyampadde yenna muddizeewo n'abasuubira okumpa batemere ekkubo bwe litali abo banyambe bampe ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama basaba ne banyabo ndowooza ku makya mwalabye peji yange ng'ambalaga omukyalo ono n'abalongo be ababiri ono omusajja nga oli mukazi n'ono omukazi nga tebane basula naye nali yakibukamu mangu naye ne muŋŋamba nti mujja kunnyamba nange mukakyala muyambe so ndi wano ku poliisi yafuna ekyebando sembapate kwasa 32 Azolwera tebampadde ezo tukuteeka omufaliso ne bulangiti nawo omukyala afuna bweyebaka olunaku lw'enkya mutwale wa kasanusufa nakato waliwo omusajja sanfudde ennyumba ngezi mukaaga eyo abadde nkuna essimu kwafeera ekyebando n'ennyumba alikweza 5 buli mwezi okumitalo naye lusufa ngambye ennyumba ennyumba naye nakatirewaga nakatikasana obuzibu bakyakugula nga sina poliisi sinafuna kuwa poliisi kibona kuzunga naye abaana balwadde njali baluma naye okubanga okole ku poliisi ekimanyi so ndio poliisi ekyebando tubitambuza ekyamukola wa lusufa nakato kansala tolenge ebintu yanda nabyongeramu mukazi yetaga buyambi alina abaana bana tebanaye basula talina simu tewali talina wasula omwana mulwadde n'oli mulaba akaaba nonja ne baluma so bannange tuyambe omukyalo talina mulimu mukazi omwami yadduka oba mu bugiri muri famire bamugobambu tamanyi famire ya kitaawe ya bbaawe talina kyama ali awo mubanga so tuyambe omukyalo omwana nange omunyambye omuyamba abeerewo nyawo abantu bebaseko abakuwadde ebintu bino bibaza bambeerezeewo mu kaseera kano akazibu Mukama abaddize
ozeewo nawe mujje yongera okufuna ebirungi njagadde kibaza n'omwami kubanga ekifo wemisanze bagisikukangawo obudde lwabulirawo naye mbasaba wanyemereddwa gaye w'abaana bano yansibukako atayogera watuufubwa yazaalibwa oyandagamba nanga nti omulamu mulamu wange simanyi nagenda ngaotuuka nga wanga nti bwasenguka bagenda tebadadde ne mu byalo nze najanga mukozi Kampala afuna oyo omusajja ndowooza nti naabeera bulungi salawo namuzaabuza lwati naye bannayuganda bannange si bulungi saba kuyambe naawe okubeera nenaabali mukole asobola okubeesaawo abaana bange ntamuza obulamu nze n'abaana bange wenakuba ekibaana kyamanda neteekawo n'obunyanya n'entunda nakubeerawo ntamuza obulamu mama bambeera omukisa nawe bunajja kusinga n'abanfadde mukamazeewo sigadde gwani amanya gange Suzana omukyala musoga agamba nti nkwagala oli omu oba olina abaana kugeza okukuleeba gamba nembeerawo nga nsobeddwa nenejjusa ekyantaza abaana embeera gyenkutamu si nungi ate era singa